kuba mwagalo olwaliro nina erinnya lyengendo mu olwaliro olwentegera n'enkola y'ebintu njala mu erinnya eppya era muli bubateze bulungi nnyo mulimu ajja ditegera Robina Nabbanja mweta ku video eno nga sinna simbula dde ekigere njala mwotagingire Ssaabasumba wa Kampala omulonde Archbishop Paulo Semwogerere nina obubaka bwe nga sinnatandika kintu kyonna njala mwotagingire Archbishop wa Kampala omulonde atanaweza wadde emyezi ebiri mu office Archbishop Paulo Semwogerere mwetaaga mu buwombefu kitaffe mu Katonda kwetaaga ku video eno ya leero kubanga nina message njagala okuwa nga tonnagwa mu buzibu ng'ennaku zino bibiri nti bamala kwekoona ne bajjukira jukira Museveni kakonka ku kkubo bwe katakoona magenda kakoona amadda kati ffe ng'amanyi okusigula obukonge tubusigulira ddala mu kkubo ne buvaawo abantu ne batambula. Alright, ndosanga sinatandika video eno njala kusaba okwenjawulo ntandike bwenti njala kusaba bannayuganda mwenda bwanga ne mugwange lya Saudi Arabia abasobola okubanga mufuluma ne mutambulako mu nsi ya Saudi Arabia njala basaba n'obuwombefu bannange era mutuuke ku embase mbasaba muntambuleko mugire ku embase waliwo ensonga gye njala munyambeko waliwo mwannyinaffe muganda ffe abadde akola emirimu ku social media ku Facebook omukyala bamuyita Aisha Kama munamanyi Aisha Kama official omukyala oyo musoga ava mu Eastern Uganda bambi yafuna obuzibu era bwetwogera ali ku detention center naye bambi omukyala oyo mulwadde nnyo ne banna abala bayitirivu bali mu detention centers abangi nnyo bannayuganda so nja kusaba embassy ya Uganda eri Saudi Arabia please mugende mulaba abaana abo embeera gye balimu naye nze ngenda kusaba abantu ba individu basobola okunnyambako n'okuyaba bannayuganda please mugende mutulambula detention center eyo obasibira abaana abo tusobole okuba nga tulesikinga bannayuganda abo nenze gwe nasobodde okuba nga nafunye obubaka obumukwatako ye mukyala gwe bayita Aisha Kama official bambi mukyala mulwadde nnyo yafuna obuzibu bamukwata era ali mu kampu eyo mutadde so yeetaaga obuyambi baana balenzi mwenna mwe abasobola okuba nga mutambula 24/7 bambi munyambe mugende mutaasa omwana oyo ne bannayuganda abalala abali abawala beetaaga obuyambi abagala contactinga family zaabwe so mutuyambi ne message egende eri embassy ya Uganda mu Saudi Arabia please muyambe mugende mulaba abaana bangi nnyo bali mu detention center wa deportation center nga tebalina buyambi balwadde nnyo ate nga company zaabwe tezisobola kufindinga out waje bali so bambi njala basaba n'obuwombefu mugende naddala balenzi mwenna bali ku aba freelancers abasobola okutambula please mbasaba busabi n'obuwombefu sisaba sitera nnyo kusaba abantu nengera basaba n'abalenzi ababeera ku ba freelancers musobole okunoonya bannayuganda abali mu deportation center mutubule information ebakwatako kyetaagisa tusobole okumanya abaana bali kuki ne information ginafunye okuva ku muntu yankubidde yennyini yansabye muyambe ntegeeza abantu nti bambi omukyalo oyo ali mu mbeera mbi yensonga lwaki mukyamulaba ng'akola video yafuna obuzibu mukyala gwe bayita Aisha Kama official bambi keetaaga okuyambibwa akakyala akasoga akabadde kakola skit zaake za comedy ku Facebook alina obuzibu so keetaaga okuyambibwa bambi so kyembasaba mwena bannayuganda ba freelancers mwenna abali mu Saudi Arabia muyambe abakyala abo muyambe mukyalo oyo ne bannayuganda abalala bali mu deportation center basobole okuba nga bafuna obuyambi so mutegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko. Alright, bwe nalinga sinagenda mabega wa mitayimbwa emikolo gitawumira muwemba sinatandika nayina omulimu gwe nali ntandiseeko olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda ebifu nga nafune bamuzira kisa abasobola okufuna bannayuganda abamaze senior 4 oba senior 6 nga tebakyasobola kweyongerayo olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda nenfuna mikwano gyange abasobola okuba nti bateekawo kampuni esobola okufuna bannayuganda okusomera ebweru ku miwendo emitonotono n'okufuna full scholarship ku bwereere era njala kubabuulira essanyu lingi nti ku bantu bonna abakontaktinga abantu abo njala baga nti nakafunako abantu abaana nga abawala 35 abakonfamize nti already baboardinga dda bagenda dda okufuna okusoma nga bamaze okubakolerako ebintu byabwe. Kampuni eno bagiyita Travel International era baga nti oyagala okusoma ebweru okusoma kw'omwaka ogujja kunatera okutandika so bw'obanga oyagala university oba college okwetoola ensi yonna mu nsi zino America, Canada, Europe ne Asia osobola batuukirira ne bakolera ku nsonga yo. Ennamba gy'okusobola bafuulirako n'ofuna information eri +4673484085
osobola obafuna noyogera nabo omuzadde bweyagala omwana wo afune ebyenjigiriza ebituufu bana abantu basobola okuyambako omwana wo n'asoma bwe nakola obulago buno nasooka nefuna mu challenge nga naye kennyini abantu abampadde omukisa guno naye nga sibategeera bulungi ne final namala ne bategeera era abaana basinga obungi bajja kuba obujulizi later ng'amaze okugenda gye bagenda okusomera naye nga ekikulu kiri nti omwana wo batakyasobola kusoma nga takyasobola muwandolinga mu Uganda please try ngako abantu bano bayita Travel World International era baga nti oyagala okusomera ebweru naye ng'ebintu ebisinga obungi byonna banoonya amasomero gasobola obbawa scholarship ebisigadde mujja bikwasaganya bo nga bo era bw'ofuna obuzibu okubawo wange nenkubuulira oba n'ombuya kye mbadde muteeseza nako kibagambye nendyoka nkuddiza obubaka nange ne bacontactinga nkugambye bacontactinge ku +46 73 48 40 852 be bayita ba Travel World International kubanga mu Uganda okusoma ne bw'osoma degree mu Uganda tekyalina mugaso. Alright. Kati ekyo nga nkimaze njagala tandika n'ekigulalo gye kyaleero. Era ntumidde nnyo kuba Uganda bwe ndaba bunyumira ekigulalo gi nti ntandise n'ekigulalo gi kino naye njagala ko oli mu Uganda yonna gy'oli wuliriza ekigulalo gi kino n'obwegendereza ennyo sinatandika information. Ekigulalo gi kyaleero kijja kwetaagisa abantu abalina ku RAM asukka 1.5 GB RAM mumpulirize bulungi. Uganda essaawa zino weyimiridde ekigulalo gye kirandise eri ku bunkenke eri ku bwerinde bw'otalabangako ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda bizibu nnyo naye ng'ate abirabira ewala bagamba nti byandiddamu nga bwe byali emyaka egiri egyayita olw'ensonga tukulemberwa abantu betulwalowooza nti baasoma naye nga tebaasoma ekituufu kiri nti abantu bano tebaasoma y'ensonga lwaki buli kimu kye bakola kati kitandise okubalimirira era baswala mu kigwalo gikyaleero kye ngenda okukola ngenda kikola bwe nti era njagala mumpulirize bulungi nnyo era nga mbazaayo emabega mu myaka gya 1968 ne tuyingira 9 njagala bazzaayo katono omumpembe Yoseri tibahabula tabayisibwa mutano wakalekezi muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe ne banne bwe baali balina ekigendera eky'okusiguukulula be baayita bannakyembalira mu Uganda baakolanga ebintu bingi nnyo ebyesittaza nakati bakyakola essaawa zino bamanyi nti bali mu lugendo y'ensonga lwaki bakyakola ebikolwa ebyesittaza mu nsi era banga ne social media waali bakola batya mu biseera ebyo abantu bano okujja mu buyinza bajja bakiruka okuva mabega yonna saagala tubeere nti tugadde amaaso gaffe n'amatu tugaggadde tuleme kumanya biki bigenda mu maaso mu sisitimu egenda mu maaso mu Uganda tulina ekintu kye tulina okuyiga kiruwa nti buli mulaalo abeera n'ente ze ate ente zino omulaalo ono biseera bisinga abeera n'omuggo era n'omuggo olumu babeera n'embwa ezitambulira ku nte zino era omulaalo tatera kutambula bumu ng'ali mu ggana ly'ente batambula bangi nnyo abantu abaakolanga ebikolobero ne Museveni mu myaka egyo okutuuka olwo bakyaliwo abantu bano Museveni batambulizaako empiki ze bulungi ozeesa naffe nga bwe tukimanyi nti bwe tuba twagala okukola ekintu kyekimu twandikimaliriza nga tugenze mu kintu kyekimu naye kyeyakola tetwetaaga nnyo okukuŋŋaana bangi munnayuganda ali eyo ng'okituufu oyagala enkyukakyuka musobola okwekwata ekibinja ky'abantu 10 oba muli mu diaspora muli waka ne mukola ekintu kye bayita surgical operation eno Museveni yagikozesa okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka n'olwali akyagikozesa Museveni olwalaba omuntu gwe yeekengedde yenna nti agenda kwemirira mu kkubo lye okutuukiza kyayagala okukola amugjawo mu ngeri gye mutasobola kutegeera nti amugjeewo mumula omuntu bagadi gundi banne yafudde yagudde kabeje gundi yafudde temwati eyo bayita surgical operation as we speak right now naffe tuteekeddwa okukola ekintu kyekimu tetuteekedda ffenna kuteeka concentrating abongo waffe ku Yoseri tabasira mutano wakale kyezinedda toyina okukola ekintu kyeyajjaakola kye bayita surgical operation nga amapeesa agamu abazanya chess oba abazanya ludo oba abazanya omweso waliwo empiki ezirina okuva ku Museveni buli omujjako empiki emu Museveni afuna obugonvu oba obukosefu mu nkola ye ey'emirimu luno njogera Luganda sirulumamu ate ndumanyi bulungi nnyo kuba manyi nkwemwe muli kino kitegeeza ki nti Museveni si akwate mundu agenda akuba masasi awa biragiro abantu bwe bawo okuwa ebiragiro bakola emirimu gino abantu bano tumanyi mubaji bulungi nnyo abefudde ndi bava mu system ng'ate bakyaliwo ekyokulabirako buli muntu gwamanyi nti yava ne Museveni mu nsiko waali akyakola tebakulya ssente abantu bano betulina okukwatako ne tubakolako kye tuyita operation eri surgical mpola olwo weakening omulabe the moment you leave these Museveni servants rotating around that means tuba tukoota mu gaalumonde
tetwetaaga gamba mbusimetu getu no twetaka surgical operation iningi yakozesa akakodyo Museveni ke yakozesa kuba mu 19 exact ke tulina okukozesa kyetuta surgical operation bwoba ojja dictator mu ntebe togenda mu kulambo kuuzi no oyina kola kyetuyita surgical by process n'otandika omujja mu buli pesa ly'omanyi nti libadde limuwa amaanyi kubanga ne batuba tugenze mu bisenge mwe bakolera operations ez'abasawo ze bakola obwo omukyala aba agenda okuzala tebamusala lubuto lulunga nti baluyirubuluzemu balina specific areas ze basala okulaba nti wano basala wano basobola okutuuka ku mwana ne bamugyenga omukyala tafunye bukosefu bw'amaanyi ekyo tuyita surgical operations. Kati gana amapesa simekale kayihura simanyi tumukunde simanyani salimu sale simanyi muhozi kanyiruka simanyani simeba bakalago bani. Those are the surgical points which areas we must surgically maintain obojja kuwekininga Museveni nga yeche yakola gulugwe muzanyo gwe yakola ekigwaro gicha nabaga ndi kiri serious nnyo kyetaaga abantu abalina obwongo obukola nkiddamu kyetaaga abantu abalina obwongo obukola mbagambye nti bwe tuba tuli mu operations mu theater gye balongoosa abakazi oba omuntu yenna eyetaaga okulongoosa bakola ekintu kye bayita surgical operation nemba w'ekyokulabika nti omukazi oba agenda kuzaala ng'agenda ku Sicilian tebamusala lubuto lwonna kuvaano mu kifuba mpaka wansi balina specific area we basala ne bakolawo kyetuyita zero angles nyama nti bw'osala wano n'okwata wano oba omwana ogenda mufunira omukyala ogenda mulumya agenda kuzaala bulungi so nno ebintu bino Museveni abikola okuva mu 1960 nakati akyabikola akanya kujja pesa limuna limu najja pesa limuna limu temutegeramu gundi yafudde ekyo nekigwa kubanga yaba inyeso lwaki yamujjeewo kati system gye mwalesi yatubapole nungi ne teri system esinga surgical operation okumujjako ebiwawaatiro mpola nga yebwajja akikola guno omuzannyo yabadde agumanyi yekka naffe twetaaga tumukubire mu muzannyo gugwe nnyini tukola surgical operation mukwata amapesa nti pesa lyasinga okwagala ne mulijjawo nemukwate pesa ne mulijjawo ne mulijjawo mugendo kati singa mwajjawo singa pesa lebaita kayula lyavaawo dda singa tekyali bijambya kuba master planner ekitegera ekyo tuyita surgical tetwetaaga simembe ekimbuba nedda gwe ali mu struggle ngomanyi oli mu struggle musobola okukwata abantu kubya mu diaspora ne mutandika okukola strategies nti fika tugenda kwecommittinga kwani nti kugundi nti yo surgical tugenda mukolako surgical ne mukolako surgical yotavaawo ne mukwata kugunti tugenda mukolako surgical n'avaawo with the time gonna kuweza miezi mukaaga nga wetakyali oba yaddussedde yikaika as simple as that tekyetaagisa magezi mangi tekyetaagisaamu science mangi ye kennyini abadde akitukolako okuva mu 1960 up to now akyakitukolamu ajjawo abantu omukuomu nabagambye information ya leero ow'emmeme entono n'omutima omutono totegana kujja ku information ya leero ekyo nkibagambye era njagala bategeeza nti ebintu bino oba fighting dictator tewetaaga agenda wholesale olina okubeera very focused nawawo okwata kikyogenda okuzzaako nakyogenda okukola kuba tamalaga mukuula mu ntebe tekiba kyangu kubanga aba yeetegekedde ebbanga ekyo nno nga nkimaze era njagala tumanye nti obukodyo ono omwana bwazadde akozesa zo ze tuyita surgical operation since 1960s up to now and he still does it kubanga buli lunaku atujjamu omuntu bunaku atujjamu omuntu bunaku atujjamu abantu abamugaso nnyo eri eggwanga mwe temukimanyi kati bw'oba teebereza okuva mu 1960 omusajja n'akola ekintu kyekimu yakajjawo bannayuganda amekawo obuvunaanyizibwa okutuuka ng'eggwanga lisigaddemu bano bakimpe enkyevugire bakimpe enkyekubiri okuba nti bakyakola ebintu bino kati nno ekyo kyekibadde ekigulalogi kyaleero njagala mukito nti kiri very very special era muba musobola okisala mu kiposting kino nso nkyogedde ekigulalogi kyaleero njala kifundikiraawo nga mukitegere nti twetaaga surgical operation tetwetaaga ffenna kuyiwa ku kintu kimu tubere no we don't need to concentrate on Museveni alone abantu bakola nabo bano abo olina okukwata n'ojjawo ono n'ojjawo n'opiikinga okitegera bw'opiikinga n'opiikinga ono oba omumazi agenda kudduka buddusi ne bwe tuba tukyalese bano bemulooza babamu babazi we bali basaamu okuteesa kubanga jjukira ne mu nsiko baakolanga ebikolwa ebyo nakati bakyabikola abo nno sigenda kulwawo kujjako okufundikira ekigulalogi mbaga nti ekigulalogi kyaleero kikomye wano era bwe bali kukiwuliriza nnyo kansubire nti kibanyumiramu kifunye bulungi nnyo ekyo nkimaze tisigenda kiddamu kati ngenze ku vidiyo etandise
mainly video yanera gena kubeera ngebesinze ku security alerts n'okubawa ebigenda okuddako byebiriwa bompulirize bulungi njala mukwata empandiiso wepone ekitabo muwandiike ebintu bino bwe bituukangawo temugamba nti saabagambanga. Waliwo enteekateeka namutaayika Yoseri tibahabulwa tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde yali mu kukola naye nga sinagenda ye mukulu njala nkubuulire njala kubuuza ekikuteesa abantu limutuuma abantu amanya g'ekigandu gabasoga nga abantu bamwe Banyarwanda kiki wagenza okulanga teriri busa kogwe kodeployinge musajja gwe bayita Samuel Beka Muwonge mu State House nga kati ye interpretawo ayina okuinterpretingira oluganda olutegeere bulungi naddala program yeyo muli mbulange emengo gyenkola olwoka otegeere engeri mugenda okudestroyinga mu Buganda. So no mukulu Samuel Beka Kabogo ali mu State House omupya ali mu kukyusiza Museveni mu Luganda lwenjogera oluzibwe ennyo nkulamusizaako nze nakutegedde dda emirimu gye baakuwadde era gw'omu kubali mu nteekateeka ezisaanyawo Buganda kyokka mbanya g'olina weeyita Kabogo kumba oli musajja Munyarwanda. Museveni takyesembereza muntu atali Munyarwanda munne ate kino nkibabuulira nti operation gye mbagambye mu Kiggula Luggi nyangu nnyo yakutegeera operation obasajika operation nyangu nnyo yakutegeera era njagala n'okugamba ne tulina omukisa nga abaliibwa engo tuva munda era tudda munda tutya bano abantu obutasoma bulumu okuze butya munnange bagenda bepulesinga buli wamu boka ennyini jjukira tebaawukana bafaanagana balingaga bisente bya 10 nabaga abantu bano bangu bakulaba enfaana yaabwe kyekisooka enjogera yaabwe eri arroganti ekyokubi basosoze ekyokusatu amanya gaabwe tegaawukana na gaabwe buli kimu kiba kimanyiddwa kati munnange mubapulesinga buli omu tubalaba tubamanyi we know where they stay we know what they are doing we know who are their relatives we know their families era tubamanyi. It's very easy to identify these people in their capacity, where they stay, their relatives and their families. So it will be very easy for us to identify who are they and where they are. Which take it. So what we are being know. Mubata the police, we know they are there. Mubata the maja, we know they are there. Mubata the ministry, we know they are there. Areba fana gana. Omusajja afana nga mukazi ina hipsi, baina face ensobulo kofu, bogero limiro lumu, bagirega. Buli kimba kikola tukimanyi mujja kijja twanguyira nnyo than the other time bali lijimwe zibaddeko nti ate simanyi ono mukyoli simanyi ono mulugwa batubuza neba mu kafesa akamuke tumanyi ne arrogance yammwe na buli kimu tujja bategera kuba tubamanyi bulungi nayo muli yensobi gye mukola nodira ba DPC bonna bava mu ggwange tubamanyi faces zabo tuzimanyi bijiba nodira ba DC tubamanyi nodira kati ba returning district officer tubamanyi bonna abadumizi bamanyi tubamanyi faces zabo abana mwenna mufaanagana mulinga bisente bya 10 ne weebuuza mwasoma ludda. If it's not the mentality you have, the cow mentality, what cowism mentality, no gambo simanyi ba advise bo go ba advising. Even you can't camouflage. Ne mudira bwe kiyejo kyonna kimuleta mu kiteeka mu office nga you think you can't analyze. Ekyo mu kitulekera tujja kikola kote mufaayo. Ngenze maaso. Njala mutagingire bannayuganda bonna abava mu bitundu bino bibiri wammanga. Abasajja abasoga n'abaami abasoga wepona abakyala abasoga n'abakazi abaganda nga mulina ensimbi. Nagambye video yaleero ebesinze ku security alerts n'endala ezigenda okujja. Ntandise bwenti. Yoseri tibahabulwa tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde. Ne banyazi banne balina enteekateeka eno yatandika dda lwakuba mbadde temugimanyi kati kanjibanyonnyole nganza omunyonyofu eyanyonnyola abanyonyofu abagenda okunyonnyoka mu tulala abanyonyofu abakuŋŋaanira mu kifo kye bayita ekyabanyonyofu gye bakuŋŋaanira okufuna obunyonyofu mu nsonga zonna eziba zeetaaga okunyonnyokako. Ntandise bwenti. Munnange ebirowoozo omusajja ono by'alina eri amawanga gana abiri okuli abasoga n'abaganda. Omusoga yenna ng'omanyi nti oli musajja olina ensimbi oli munnabyanfuna oli munnabyabufuzi ng'era oli musajja musoga n'omukazi omusoga n'omusajja omuganda ng'olina ensimbi n'omukyala omuganda ng'olina ensimbi. Enteekateeka eriwo namutayike yatandika edda ye y'okuddira abasajja abasoga okubafunira abakazi Abanyarwanda abagenda obbamaliriza
n'abakazi abaganda oba abakazi abasoga abalina ensimbi okufuna abalenzi abanyarwanda okugenda okujja okumaliza mission za Museveni zaagala babakoleko mu budde nga bukyali. Kino nno kitambula kiti nti buli musoga n'omuganda alina ensimbi betuyita prominent business women and businessmen mu region zino ebbiri. Enteekateeka namutayike yammwe yiino yawedde dda era mbeere begendereza nnyo mu nsonga zemutambulamu. Ekisookera ddala bw'oba omanyi nti olina ensimbi zikuyitaba era nga gw'okyalinawo ojjakawo ng'oli mu region zino ebbiri z'abasoga n'abaganda, njagala weetegereze nnyo. Munnange nazzi kuno nga ffe abasajja abaganda abasajja obuddugavu yenna nga tabali bakazi era tabali banzaalo. Ekyo nno kyabeera mu mirembe giri egy'abajjajjaffe so si kati bwe tuba nti tufunye obulabe obw'amaanyi. Ono musajja kyekyokwekwaasa kyakutte nti agenda kutandika obbateega nga bateegera ku bakazi. Nkimanyi nti buli musajja ali prominent oba amanyikiddwa olina omukazi gwe watandika naye gwe tuyita first lady oba gwe tuyita omukazi asookerwako nnamba emu. Mugenze mufuna empagi endala ez'abakazi be tuyita bannamba 2 namba 3 n'okweyongerayo waggulu. We twogerere essaawa zino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti buli musajja omugagga alina omukazi owokubiri oba owokusatu. Bw'oba n'abakazi mwe bagenda okuyita kubanga bamu baggwanga lyabwe baba basimbamu nga temumanyi, ngenda bawo ekyokulabirako mugenda kutya. We twogerera nga mission eriwo, Museveni yaddidde abakyala abanyarwanda bonna abawasiba abakazi abasajja abasoga abagagga n'abasajja baganda okuba nti babawadde emirimu egy'okutuukiriza okutandika okugjawo buli muntu yenna alina ensimbi ng'ava mu ggwanga ery'abasoga n'ery'abaganda ng'obudde bukyali nga byayagala bigende mu maaso. Kino nno kibagamba ng'ekyokusaaga naye ngenda bawo ekizampo mujja kutya. Awo nno kanveewo ku nsonga eyo ngende ku nsonga endala. Mission eno egenda mu maaso era ng'eri mu kukolebwa mpola mpola. Buli musajja yenna ng'olina ensimbi ng'okimanyi nti olina omukazi owookubiri. Nkiddamu. Buli musajja yenna ng'oli musogoba muganda ng'olina omukazi owookubiri gwe wafuna kaalaala. Nga gw'omanyi nti yakusingira n'omukazi gwe wasooka. Munnange njagala otteko ebigere ebiri emabega osooke weebuuze engeri gy'ofunamu omukazi oyo, komandi gy'akulinako, ebibuuzo by'akubuuza ku nnyingiza yo n'ensaasaanya, n'engeri gy'akugobako abooluganda bako n'ab'emikwano okusigaza ng'akwetoolodde n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Mu mission egenda mu maaso abakyala bano beetoolodde Obuganda n'Obusoga era nga mission egenda mu maaso buli mukyalo ono omuwala Omunyarwanda agenda okuggyawo omusajja omu bw'ati agenda kuba aweebwa obukadde 10 obwa Uganda. Wepo n'okuba nti Museveni akkiriziganyizza nabo nti omwami olwo bw'amala okuvaawo ku by'obugagga by'aba alinako, omukyala ono wadde abeera namba 3 oba namba 2 ajja kuba aweebwa ebitundu 5 ku buli 10 ku by'obuntu by'omugagga oyo aba afudde, ng'ajja kuba asinga bonna abakazi abaasooka kubanga ajja kuba aliko omukono gw'amateeka n'omukono ogwa State House okuba nti banne bonna ajja kuba bayitako era banywemu akendo. Kirondoza mukitegedde bulungi saagala kibaddiramu kubanga nze ndi musajja mukulu ayogera ebintu bino sibiddamu, njagala mbitegere bulungi nnyo. Kino kigenda mu maaso era kyatandika ddala kuba temba temukimanyi. Njagala buli musajja yenna omuganda omusoga alina ssente weegendereze nnyo omukyala namba 2 wa namba 3. Komandi gy'akulinako, ebibuuzo byakubuuza mu nnyingiza n'ensaasaanya, ebyobugagga bye gye biri n'engeri gy'ako drivingamu. Be very careful mission weeri. Buli musajja n'agibwawo ekirabo kya milioni 10 weeziri. Ate ku by'obugagga by'omusajja oyo abattiddwa omukazi ono ajja kubafunako ebitundu 5 ku 10 olw'ensonga nti kooti ez'amateeka zirimu Yoseri Tubaisirwa mutani wa Kareekezi. Wepo ne State House ejja kuba erinamu omukono omunene mu nsonga eno. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Ngenze mu maaso kati ntandise obbawa ebyokulabirako. Njagala famire y'omugenzi omusajja omuganda yaweereza Obuganda n'omutima gwe gumugwesuulirangako ko lyonna bukyanga aweereza eggwanga oba eggwanga lirya Buganda. Omwami ono ye mugenzi gwe baakaziika wiiki oba eno yennyini weewedde, omugenzi ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Jolly Lutaaya. Ono yaweereza obwakabaka bwe bulungi nnyo. Ow'ekitiibwa Jolly Lutaaya njagala famire mukuŋŋaane wano mutwale obubaka buno. Tebakulya ssente, tebakulya ekinusu wadde okulya muwogo omuvumbike mu vvu. Akeera okuba nti aboobedde era mukuumufu ku makya ng'omuvumbudde ogenda mulya. Ekituufu kiri nti mission gy'esomye wano waggulu ye mission emu eyatutte Owekitiibwa Jolly Lutaaya. Era nga ku bakazi balina ng'ovudde ku mukazi namba emu. Njagala abafamire mwetegereze mukazi ki abadde asinga akajanja. Mukazi ki abadde yagoba bafamire bonna ku Owekitiibwa Jolly Lutaaya.
mukazi ki abadde abalisa akakanja era bwe munaatuuka okuteekawo olumbe mwegendereze nnyo ani agenda okukola kye bayita commotion oba agenda okuleeta amaanyi agasinga obungi nga si ye mukazi kasangwago. Mumpulira bulungi byenjogera mubiwulira oba temubiwulira. Mission eno etutta abantu bangi nnyo. Weetuukidde okuvaayo mbawadde ebyokulabirako. Asooka yeweekitiibwa Jole Lutaaya, musajja wa Kabaka aweereza obwakabaka ebbanga lyonna simulirangako waddeko. Abadde musajja mugagga binojjo fugge era nga musajja ateewulira era nga musajja aweereza obwakabaka bwe n'Obuganda. Omwami ono mu bakyala abo ng'ovudde ku nnambe mu kwekuli omukyala eyasobodde omukozesa n'ajjawo n'atuukiriza mission ya Yoseri Byasiba mutano wa Kalekezi ey'okugjawo owekitiibwa Jole Lutaaya. Mukama wonna wooli akuumuze mirembe naye eno mission muwagendedde wabadde totegedde naye ng'ate era erimu n'omukono gw'emmengo omutonotono eyo nja kujja ku Sande mu bimuli. So mutegere bulungi nnyo ebigambo bye mbagambye nti mwetegereze nnyo. Ate bwenkyogera bayinza okikyusa bayinza okutalaga interest ne mujja kulya mu ngabana y'ebintu nembuuza ebintu gye bikola ki gye bitambula mujja kutegeera ngenze. Waliwo omusajja omuganda omulago bayita Moses Saku. Abamanyi Moses Saku naye abadde musajja muganda era nga naye mugagga nnyo. Ono naye enkola y'emu eyamuyisiddwamu omukyala namba 2 oba namba 3 y'omu ku bayisiddwamu oba ayiswamu olukwe olw'okutta omugagga ono mu nkola y'emu. Kino kigendererwamu okujjawo abasajja abalina ensimbi okubaavuwaza basobole okuba nti baleeta bonga bo bayita abantu babo okuba nti bakola ki batwala ebintu bino. Yensonga lwaki nti bano abasajja balina access ku buli kintu kyonna eky'omugagga yenna ali mu Kampala. Bwe bataakuwavuwaza nga bakuggyeko ebintu lwaki bayita mu banka ne zikusibako ebiwandiiko bitali bituufu ku ssente ze weewolayo nomaliza nga batutte ebintu byo. So no mwegendeze nnyo abagagga bali mu Kampala. Kino nkibagambye nti omukazi yenna gw'owasizza owookubiri oba side dish muttemu ebigere bibiri wammanga mutegere omukazi akulinako nnyo akajanja akwefuza okusinga abakazi be wasooka nabo b'okyalina weegendereze nnyo ekigendererwa kye kubanga zezo example ebbiri ze mbawadde. Family y'omugenzi Moses Saku muganda mmwe teyafa nti afudde bulwadde buno bwa bulijjo eno mission yalimu ekintu ekyo. Tugenze ku nsonga endala. Abasajja abaganda wepo n'abasajja abasoga abalina ensimbi ezitotogana ng'obutukola muggule amaaso gammwe ng'obudde bukyali kubanga entaana zammwe ziboolekedde okubanga bazisima. Mbabuulidde abakazi abagenda okuvaako obuzibu era mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo. Ebyange wentyo mbyogera nembirekaawo neŋŋenda ngenze mu maaso. Ekisinga okusesa abakyala bano abakolebwa emirimu gino munnange information gye nfunye eyongereza kweneri bweti babawa information eno ne babawa emirimu gino egy'okukola naye buli gwe bali kuluutinga ng'agenda okukola omulimu guno munnange ate omwana gwe bayita simanyi first son simebi ki ono muhoozi kanyerupama ate munnange yasooka bakolako emikolo nga bagenda okukola emirimu gino. Emikolo mugitegedde bulungi nabaga video yange y'abantu bakulu seetaagamu kuyiwamu ntungo mu programu oba kusaasaanya ntungo mu programu mugitegedde bulungi emikolo gy'abakolako era ng'omuwala yenna alemererwa okutuukiriza obukwakkulizo muhoozi kanyerugabo baba mwagaza omuwala ontasobola kusokkawo kubanga aba ategedde mission bamusindiseeko aba agenda kuyiwa bijanjaalo aba agenda kuyiwa mafuta mu bijanjaalo jeje ebirambo gye musanga ku makubo ku makya oba gye musanga mbibira nga gyagudde bagisuddeyo ng'abaana kaalaala abawala battiddwa olw'okuba nti baganye mission zino ez'okubakola ki ez'okukola emisango gino n'okutta bannayuganda bwepo n'okugaana ebikolwa muhoozi bye babayagala okubakozesa mu kusooka awo bawala bemusanga ku makya nga bafudde. Temwebuuza nga tusanze omuwala egindi yafudde sime biki balaba baganye terms and conditions egy'emirimu egibaweereddwa. Eyo ngikomezaawo kati ngenda ku security alert endala nja muntagingire Sobbi waliwo Sobbi project ngeri under muhoozi project. Ntandise bwenti
Omuvubuka gwe bayita Sobbi mwena mumanyi ye muyayi akulidde mu ghetto za Kampala nga atigomye bannayuganda okubabbako ensimbi okubabbako ebyabwe bipona okubatta. Sobbi ono yayitiikirira nnyo mu biseera bya General Kayihura ng'akyali omukulembeze wa poliisi. Era ono yavaako n'okulwana wakati wa Kayihura ne Tumukunde kubanga buli kitundu kyali kyagala omukozesa. Jjukira Tumukunde yakulirako ebitongole byonna ebikettera mu ggwanga ate nga Kayihura yaliko Inspector General wa Police. Kati nga bo balina emizannyo gyabwe mikyafu egy'okubba okutulugunya n'okwokya ebintu by'abantu mu Uganda naddala mu Buganda wakati bakozesanga Sobbi ne babbi bannaabwe. Wetwogera gye muvuddeko katono, Sobbi ono abadde nga akolera ekibinja ekya ISO ne CMY nga bakolera mu bizinga by'essese n'ebitundu bya Uganda ebisinga obungi mu safe houses oba mu torture chambers okukuba obubazzi okusoba bannayuganda n'obatulugunya mu chambers ezo okuba nti babamalako emirembe. Bwe twogerera erinnya eppya lye batuumye Sobbi baliyita Terminator. Yoseri bahabula tabatonzolo na kalekezi Sobbi amuyita Terminator kubanga emirimu gy'amuwa egy'okukola bagiyita terminating era bagiyita terminating or is ready to terminate whoever is ordered to terminate. So Sobbi ye musajja omupya awereddwa task endala oba omulimu omulago gw'okubanga ajja obulamu bw'Abannayuganda mu nsi nga bo yobera nti baabukola. Ntandise bweti project gye bayita Sobbi eri mu State House era eri mu making ebadde ekola kuba nti tumunafuna information egikwatako etambula etya. Sobbi n'ekibinja kye eky'abamafia eky'abaganga babandits abatakyaseka balina ekibinja ekirina abasajja abalina obulwadde obuleeta siriimu oba kye tuyita HIV. Bano abasajja batambula mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala, Mukono, Ntebe nga batambula banoonya abawala abato abalungi nga babeekwanyisa okumala bakwana ne babakolako emikolo egy'ekiwaze naye nga abasajja bano n'ekigendera kyabwe kyakusiga baana bano mpitambi eya HIV AIDS babe nga tebakyalina kye beesobola kwekolera mu bulamu bwabwe. Sina kindi okuba nti agaana okukola kye baagala bamujja mu bulamu era gye emirambo gye musanga gigudde ku kkubo. Ebitundu bino babikola nnyo mu Kampala, Mukono, Wakiso, Wepo n'Entebe. Batagetinga nnyo abawala Abaganda era n'abawala Abasoga. Mu mirimu gye bakola bakwana bulungi nnyo era ne bakutwala nga bw'owadde omuntu agenda okutwala. Ekivaamu bakuliisa amaanyi naye ng'omusajja akwebakako mission ya gavumenti era bakusiiga obulwadde bwa siriimu bwe kiba nga tekisobosenga okubya ennyo janjaali bakutuga butuzi n'ovaawo. Guno omulimu gulimu ssente empya n'enkadde era nga Sobbi gwe baaguwadde n'ekibinja kye. Eno project njagala basesa nti eno project ensimbi ezikitambuza ziva mu ofisi ya Muhoozi, Museveni, Salimu Sale, Janet Kembabazi, Mama Assassin ne Odrek Lwaboogo. Era wetwogerera kati Sobbi mu mannya ge amatuufu ge bayita mu State House omuyisa Terminator. Mr. Terminator okola omulimu ogwo. Buli muwala gwe musanga ng'alina ebizibu ebyenkaniddeawo attiddwa oba bawala b'ekyayi mumanye nti ye project egenda maaso. Wano we nabagambidde nti njagala muntagingire Archbishop omupya owa Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere ntuuse ku security alert ekukwatako. Kansubire nti mwamutaginze bulungi nnyo kubanga sigenda kuddamu gamba nti saagala saategedde saawulidde. Segment. Kitaffe mu Katonda Archbishop omulonde ow'essaza ly'e Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere nkulamusizza nnyo taata kansubira oli bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo webale kuweereza Mukama Katonda Ddunda n'Omugirika yakuleeta ku nsi. Nzize n'obubaka bwo nga bwo wekka era njagala obutwale ng'obukulu era ompulirize bulungi nnyo. Tomanyi naye nze nkumanyi. Nze nno obuzibu obwange bwe nnina nti bwe nfuna information njija n'engigamba abantu saagala gisirikira era kye kindeese nkuwe information eno ow'ekitiibwa Kitaffe mu Katonda ogitwale bulungi nnyo. Kiri gy'oli ogitwala oba ogirekawo n'oba ogiwuliridde oba n'abaakugambye. Information eno nagijja mu nsonda zange ezeesizikira nga bulijjo nga baŋŋambye egikutuuseeko era y'ensonga lwaki kyekindeese olwaliro. Information etambula etya? Etambula bweti. Egamba bweti.
Sebo owekitiibwa Archbishop wa Kampala omupya n'obuwombeefu bw'ekitalo nzikiriza nkutuuseko obubaka buno. Munnange bw'amala omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga guwaddira mu bigere olwavaawo. Yoseri tibahabula tabasibwa ne famire ye babaddenga nnyo bafuba okulaba nti baleeta omuntu atule ku ntebe eyo nga wa famire yaabwe obanga wa lulyo lwabwe wadde abadde yeeyita amannya ag'ekina Uganda oba ag'Ekiganda. Naye nga bagamba nti muliwo planinga ekutta omuntu bw'enkwezo ne Katonda ba planinga enkweze. Era omwami oyo gwe badde bagenda okuleeta teyasobodde kusucceedinga oba kuyitamu okufuna kifo ekyo ne bakireetamu ggwe. Jjukira mubaleete mu bulonda oba tebubeefuka na mwami ono era nga bakweraliikirira nnyo. Olw'ensonga bakumanyi nti si ggwe muntu asalibwamu oba si ggwe muntu ayogerezebwa buli kimu kye baagala okuba nga bawuliriza. Bwe kyabagwa mu matu nga bakirabe ku mpapula z'amawulire nti ggwe eyawandiddwako eddusu okuva mu nnyumba entukuvu ey'Abakatoliki esibuka mu kibuga Roma ekya Itale nti wafuuse Archbishop w'e Kampala ne bagamba nti eyatwalula esiridde. Tulina okulaba nga tukola enteekateeka kufuula mukwano gwaffe woppo ng'ate bwe tukuteeseza engeri gye tugenda okufunamu. Information etambula bwete. Archbishop wa Kampala omupya Paulo Semwogerere nga wazaalibwa mu 1956 emyaka gy'olina gisebengeredde ate ng'oli musajja Muganda ate erya ntama. Nfukamidde ku maviivi ge nga nkutegeeza obubaka buno nti waliwo famire eyatudde eyabayita nti First Family n'omusajja yeefugise mu ntebe mu ye mukulembeze w'eggwanga baatuuza famire meeting yaabwe mu State House ne bateesa ebintu bino byengenda okugamba wansi naye nga bwe kyali ku ttebo okwo kwali nti ozze naye bakutya era oli kizibu ky'amaanyi nnyo gye bali. Bagenda kukola batya okufuna oba okuteeka mu ngalo zaabwe sinakindi okuwummuza nga bwe bawummuza muganda wo omugenzi Archbishop Kizito Lwanga. Meeting eno yatuula ku Saturday ey'olwomukaaga luno tukubye mabega meeting bwe yatuula akawungeezi ku saa zaalinga 12 ez'akawungeezi. Kiki baateesa na biki bye bakupulaningira. Yatandika bweti ku lwomukaaga akawungeezi ku saa 12 famire eyo yatuula mu State House e Nakasero. Emboozi gye baleeta yali yogwe kennyini Archbishop era yaggwa wali topic nga bateesa engeri gye bagenda okufunamu weppo n'okulaba nti bakunyweza sinakindi okujjawo bo bakola ebyo bye baagala. Jjukira gye buvuddewo katono nakugamba nti ekereziya ejjuddemu abantu abakyamu enseekeezi ezijjudde okusaanyawo ekereziya y'Omukama Katonda ebuna bonna era ng'ensonga zino nazoogera kamu ne balooza nti zaakusaaga zaakomekkereza zitutte abanene mu ekereziya eno. Netto wekityo bwe kiri nti enseekeezi zino zikyalimu era zitambula bulungi nnyo zikola emirimu. Muyinza okuwuza nti omusisita ali omwo yajja kukolera Katonda kumbe omusisita ali ku mission ey'okusaanyawo ekereziya n'okusaanyawo abantu abakyalinamu empeka emera. Oyinza okulaba Reverend Father ng'olowooza musajja wa Katonda kumbe musajja mbega awedde emirimu ng'alina n'ebigadgets oba alina empuliziganya gye mutamanyi nti agirina. So nno bwekyo njagala kugamba nti Archbishop omupya owa Kampala Paulo Semwogerere mukama wange kimanyi nti enseekezi nnyingi nnyo mu kereziya era nga ku bimbi bagenda okukola bye bino wano wammanga naye nga sinagenda ku byagenda okukola kansooke nkubuulire meeting eno yali etudde mu baani abaakusadda entotto okulaba nti bagenda kukola byengenda okugamba ojja kwewuunya ensi. Meeting eno yali mu kabwejumbira kennyini eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'asitamyemu nsitame Yoseri tibahabula otabasomero n'owakaleekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe. Yalimu Muhoozi Kanyirugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyirupama. Mulimu omukyala eyita Janet Museveni naye nga nze mmanyi nti ye Janet Kembabazi maama Assassini ekigambo Assassini mukimanyi bulungi nnyo. Mulimu omukulu Salimu Sale Akanda naho nze gwe mmanyi nti musajja mu Somaali kubanga nyina yamuzaala ku coast nga kitaawe muvuzi wa tuleera ekyo mukimanyi bulungi nnyo kibagamba ensonga kyakolaga n'Abasomaali. Mulimu omwami Lubakyoya nze gwe mmanyi nga Lubakyoya Abel Kandiho ono nno nga yasibibwa ebigere n'engalo okuba takyasobola kufuna ssente ziva ku akaunti ye eziri bweru w'omutala wa Mayanja. Ono kyambe wagala ngenda okusala ennyama esava ono mukutta bannayuganda talina yamukwatira nsawo. Ono nno Abbe Kandiho musajja aweereza gavumenti bbiri okuli ey'omuliraano y'e Rwanda n'eya Uganda era nga ye musajja akyasinze okuya omusayi gw'abantu bannayuganda bwe twogerera biseera bino. Ne mugenda munono omutunzi w'ebiwowoolo omusezi atunda ebiwowoolo n'emitima simanyi First Family simanyi First Son in Law gwe bayita Odrek Lwabwogo.
lwabogo meeting yabaddemu mwabaddemu ne Karekyezi Kayihura erinnya limuulira libayita kale KALA eryo kale baliyita Karekyezi bwe ligwayo amanya gano bagasalako okubuzaabuza nga abafuka banaaba nga baze tugenda gategeera omwami oyo tebabalya ssente mutali mu service akolera ddala kale Karekyezi Kayihura yabaddemu wepo n'omwami yeefuula bwe yava mu service kumbe mwali David Sejjusa ono nno yabawa n'obukodyo obupya obw'okubeganda okujja bana Uganda amanya kanga baddiremu omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munaana be batula mu meeting ekulwa omukaaga saa 12 biki bakuteesezza era biki byogenda okuwulira entandise bwenti bonna nga bassa kimu ng'enkuyege nga ziramusa n'abakyala waazo bakkiriziganya ekintu kimu nti bagenda kuddamu okuwandiika buto bambega mu Ekereziya Katolika naddala gy'owangaalira ndowooza osinzira Lubaga kati gy'otudde bagenda kuddamu okuwandiika bapya nga basinzira okwongerako y'ennamba eriwo already mu kifo kubanga bali abajjawo omugenzi Dr. Spirit Kizito Lwanga abamu bakyaliwo era bakyakola era bwe twogera mu system bateeka okuba nga bayingizzaamu ddabala abagenda okukola emirimu gino mu Ekereziya Katolika naye nga bagikola ku lulwo kati nga sinagenda nnyo wala nnyo njagala kulabula ng'obudde bukyali Archbishop Paulo Semwogerere mu ofisi yo nga Archbishop tebayo muntu ajja kusaba mulimu ku ssaawa zino ogw'obu houseboy oba house girl oba omuyambi yenna nkusaba ebbanga lyomaze ng'oweereza mu Kereziya y'Abakatoliki ebona ensi yonna olina abantu b'okuzala emyaka n'emyaka b'omanyi lwakiri bakole transfer gye bali bajje babire kumpi naawe ekyo nkikusaba busabi togeza n'oli ku routing omuntu yenna okweriranya nga tomumanyi mupya either muwala oba mulenzi nkiddamu nkikusaba taata togeza n'oli ku routing omuntu yenna kalentire either muwala oba mulenzi ebbanga lyomaze mbuweereza omanye abantu b'obwangadde nabo okutuuka Katonda wakuliwedde emyaka egyo saba transfer bajje bakolere nga Katonda ye mubeezi wo todda nkokkiriza muntu yenna kabere father nga mupyo baani lwakiri saba transfer abantu bobadde okola n'emyaka okutuuka Katonda wakuwangaaliza obeeraawo bobooleeta naye nga nkimanyi bayingidde dda mwebali ngenze mu maaso bagenze mu maaso ne bagamba nti balina okuleetamu ba special servants okusingira ddala abawala n'abalenzi abatrainingiddwa mu kubega era nga bano bagenda kujja banoonya emirimu naye abantu bano nga bagenda kujja nga balina face zotasobola kumma mirimu ng'okkaaba si kizibu kyabwe okusinda ebizibu si kizibu kyabwe naye ng'ekikulu kiri nti balina ebiso oba ebitala ebibakozesa mu mugongo gwabwe nga gwe tojja kukimanya musajja wa Katonda olw'okuba oyinza okuba nti oli muweereza omanyi nti Katonda naye ng'ate omanyi nti Katonda ali naawe naye nga jjukira Bibbuliya yennyini etugamba nti Katonda ayamba yeebyambye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Reverend Father Archbishop omupya Paulo Semwogerere ebintu bino mbyogera era birivaayo bali bikugamba oba oli biwulira bakati obiwulira ngenze maaso kati nno mu ngeri gye bagenda okutandikamu balina omusajja omukulu gwe nayogerako ali mu Vatican e Roma nga coordinator waabwe ono yatambuza obubaka bonna obuva mu Kereziya n'abuuza wa Museveni n'abuulira bulungi nnyo era gwe bagenda okuyitamu okuba nti bafuna appointment naawe osobola okusinkana omupembe Yoseri tabasula mutano wa Karekyezi nkiwa oyinza n'okuba nga wafunyedde ebbaluwa oba invitation letter oba ekintu kyonna ekikwekuusa nti omukulembeze eyita omukulembeze w'eggwanga nze gwe simenti ye mukulembeze w'eggwanga kuba nze temasitamimu nsitame siye yandyetaaze okwogeramu naawe sinakindi okubanga yakukubira dda olukomo anyumyemu naawe naye nga enjogera mugimanyi n'abagayi bano abantu eri abasinga kwogera mu njogera nnungi nnyo tosobola kukulemesa ku kwogera nabo kubanga enjogera yabwe nnungi nnyo nsigeko kasukaali naye nga munda muliro geye na nnamba yebajjudde bw'omukuba omugongo n'olyoka omanya ekituufu ekimufaamu mu bintu bye bakkiriziganyiza essaawa zino bye twogera ku lw'omukaaga bakkiriziganyiza bonna okugaba ebirabo bino wammanga era byo bajja bikuwa kubanga bamanyi nti ojja bitwala olw'ensonga nti biva mu mikono gyabwe nga goloza birungi nnyo naye nga sinagenda ku birabo bino ansooka ensimbe wakati kano security alert endala nga nyogereza ku eno nja kudda wano wennyini soko simbe wakati amusimbe wakati tuleebaleba okugenda mu nnaku enkulu
ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo mukama waffe nga zino tezaawula musiraamu mulokole naani kubanga ffenna tubeera mu bbiro nti kubanga buli mujja abaakoledde omwaka mulamba balina okuwummulamu ng'oggyeko okuba nti ffe tuzitwala ng'ennaku eza Yesu okuzaalinga ezazaalibwa naye ate abalala bazitwala ng'ennaku ez'okuwummula public holidays abalala bagenda ku vacation. Kati bannange baganda bange mwenna bannaddiini mwenna nsuubira nti Yoseri Bahabulota Basiro mutano wa Kalisiza ajja kukolayo ekijjulo mu State House oba entebe bwe Nakasero okuyita bannaddiini ab'enzikiriza ya Kristo bonna nga tayawudde mwani naane. Mujjukire gye muvuddewo Katonda bagamba nti bano bayingiza amasuwaani n'amagiraasi n'ebijiiko bino nga biriko obutwa nga bwe kiwunyiriza omuliro gwonna oba ebbugumu eriva ku mmere yonna kiba kiri yakitingirawo okufuuka obutwa. Bantu bangi bafiiridde mu katego kano ate essuwaani zino zikyaliyo era bagenda zikozesa. Nsuubira nti omukulu n'agenda tegayo Christmas carols oba Christmas party mu State House era bagenda bayita. Nabagamba mukendeeza okulya nkuzibwa nabagamba mulekerawo okulya mu State House era temugenda. Njagadde obagamba secretary ng'okubajjukiza nti nabagambako ekintu ky'amasuwaani guno era bakyogeddeko mu sitowa ge bagenda okukozesa nga bayise ogenda okulya ebitafuttafu bye mutasobola kwegulira gy'obeera nti Museveni yabakoza okutuuka muli. So n'essuwaani y'emmere gy'osobola okwegulira emitwalo 2 mu Serena oba ku Imperial Royal ejja kutwala ekaganga ate nga nenda bugese bufungize. Kati nimbagambe ka secretary ati nkanyize obunyiza okubategeeza kubanga nkimanyi kiriza obagaana ne Bishop omulondo wa Kampala mupya bajja kuteeka mu program ekuleta mu State House okubeera ku mukolo ogwo. Era oyinza n'okulindinga okusaba okunaabeerawo mu State House. Kati ku bintu basuubira okuwa ng'ebirabo bye bino wano wammanga. Bategese emmotoka kwokomya amaaso gye bagenda okuwa ng'era bwakikola buli lunaku okugaba enguzi. Gyera ndi mu constitution kyawandiikibwamu nti buli mukulembeze yenna oba wa ddiini oba wa nnono bw'afuna kyafunye wa mukulembeze mulala balina muwa mmotoka. Mwe temumanyi biri mu mmotoka omwo. Museveni takuwa mmotoka kuba toli mwana wa nnyina toli mwana wa kitaawe kubanga Yoseri ajja okoota musajja nsi yaleeta nsanga Byasiba talina nsibuko bw'akuwa emmotoka munnange abaakuwadde kofini yo bulungi nnyo givuge bw'onoomala ojja ggire kuba tekimusala. Munnange bagenda kukutonera ente ezaalitanga n'endala bwe zityo bwesimeziro zeguusu simeza ali bagenda zikutonda ekyo zimanye. Ekirala waliwo Bibuliya ey'enjawulo ennyo gye bagenda okukutonera era nga ne bw'ogikubako amaaso tosobola gigaana. Bibuliya zino zikolebwa mu ggwanga erya Russia era nga Bibuliya zino bw'agikuwa tosobola kugaana naye ng'ekigendera kyayo n'okubikkula empapula zonna zonna ozibikkudde nga bagikuwadde buli papula lw'obikkula omukka gossa ne gw'oyingiza guli mu kanyo okawulire. So Bibuliya eno ngimanyi weeri awo mu sitowa ya Yoseri Basiro mutano wa Kalisiza nkimanyi ogikutte nako otidde naye ng'eno Bibuliya gy'osuubira okuwa Archbishop omulonde owa Kampala Paulo Semwogerere. Zino Bible bazikolera Russia era wali ogenzako mu State House Museveni akuwa special Bible era ng'okyagibikkula nga kati okyagibikkula ogisoma n'otandika okufuna kansa ng'oli munnaddiini bwe tuweebuuza kansa tewamunyweredde mu buugi tewamunyweredde mu viinyo tewamuvugidde mu mmotoka balina obukodyo bungi. Owekitiibwa Paulo Semwogerere bagenda kuwa ensimbi enkalu n'ensimbi zino zibeerako ebibuuzo ebisinga obungi era bw'oba omaze okulaba ebirabo ebyo ngenze ku nsonga endala. Yoseri Bahabulota Basiro mu kaseera akatono ennyo ayinza okuwubako olubu lw'ekigere okukukyalirako wonna wonooba oli wonoomuge nti ayagadde akulabeko era mu ofiisi yo oba mu kereziya wonna nekyagenda okusooka okukolera ayinza okusindikira abantu be ab'ekyama abayinza okujja okutonera omusimbi oba okutandikawo projekiti zonna ez'enjawulo ng'akasendabaguzi nkiddamu ng'akasendabaguzi okusikiriza oge nti nkolagana omuntu naye nkimanyi nti oli musajja muganda omusajja empagiri waga ate eryantama nkimanyi ebbanga lyomaze ng'oweereza ne banno abakuvuddeko ku maaso ebizibu bayiseemu obimanyi. Kino kansubire nti kiringa kiggula luggi oba kiggula maaso ku ggwe gy'oli nti nkuwadde ku bimu ku biyinza okubeerawo singa binaaba bibaddewo. So nno ekyo kitegedde bulungi nnyo. Mu bino agenda akozesa omusajja yeeyita omusajja wa Katonda Omunyarwanda ali mu Vatican e Roma okuba nti akola enteekateeka zino okuba nti abakwasaganya wakati wo ne Yoseri Bahabulota Basiro mutano wa Kalisiza
musobole okuba nti musinkana mujjabira amawulire tebibulanzi byange mbyogera n'ebibeerawo awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala era nga yebadde security alert eya Archbishop Paulo Semugerere ngenze ku nsonga endala eno ensonga endala nno ekwatagana ku bannayuganda mwenna buli omu gyali mu nsi gy'owangalira tumanyiddwa era tujogeddwa era tulituuka ddi okujogebwa mu nsi muno mwe tuwangalira tutuuse okuba nti bannayuganda mwenna abasoma temukyalina mugaso nga babafudde baavu mponga byoya mu ntegeera ne mu ndowooza n'embyenfuna na buli kimu era ne tutuuka okuba nti ebifo ebyenjawulo ebisangibwa ebirina okubeera mu bannayuganda bitandise okubeeramu abagwira Museveni kennyini be yeeterawo okuba nti abakozesa bwe twogerera omumpembo ono Yoseri Tabasira mutani wa Karekyezi ensi yaleeta nsanga bise muzeyizedde atamanyikiddwako nsibuko ye ayina enteekateeka ey'okuleeta abayindi okubateeka mu mawanga agasangibwa mu Buganda era kirota bulungi nnyo ng'ayagala bafuula bannayuganda munampulira ekyo we kijjidde nga mu bifo byakagaba okwetoloola ensi yonna ng'abakiise abamukiikirira mu mawanga ag'enjawulo muno mwatadde abayindi n'abazungu abagenda omukiikira mu embasi ez'enjawulo bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo ambasada gwe bagenda obaweereza ajja kuba muyindi kitegeeza nti olwo ataddewo direct contact ey'abayindi abadduka mu Uganda mu myaka gya Idi Amin Dada Amin byaleka asasudde batandika okukola enteekateeka ey'okuba nti bacunya bannayuganda n'obamalako emirembe abali mu ggwanga eryo nsaba bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza nga temweyawuddeemu mutandika okulaba ekintu kino nga muggudde amaaso ensi yaffe tusingira ensimbi ensi yaffe tusingira omuntu omu agenda otuleka ffe nga weetuli mutandika okulowooza ku kintu ky'okuwandiika amabaluwa okugategeeza poliisi nga mugenda kwekalakaasa nga mugaana ambasada gwe baleetera omuyindi kubanga si munnayuganda bano bamu ku bantu Museveni bakozesa okulobinga n'okukola emirimu gye egy'ekimpatiira mu information y'emu gye sinakakasa ne kangi bagambeko kubanga nkyagala osindika drone yange yeetegereze nnyo mu mpapula zirina okuba ng'erabako nti waliwo n'enteekateeka ey'okutunda Muteesa House okuli embassy ya Uganda balina okunywa amazzi mu information yemu eyambassador no muyindi ajje Bungereza ku drone zange zategezeza ku waliwo n'enteekateeka enekusifu nga sinagikakasa nenga nekusifu ey'okuba nti omumpembo ono alina ebirowoozo ebitunda Muteesa House oba gye tuyita embassy ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza naye nno mugundi bakuwaana okudduka ate toyitawo osula ennyumba eno gy'oyita embassy yo nnyumba ya Bwakabaka bwa Buganda kubanga bassekabaka ba Buganda ibagigula ngera omugenzi Idi Amin Dada Ome Opeto bwe yakola n'agenda agula ekizimbe Uganda House mu kibuga Nijoko ewatagulibwa gwe bukyanga ojja kizimbe kye wali oguze mu nsi yonna kw'otadde embassy ya Uganda okujjako okupangisa. Stop fooling Ugandans. We are mature enough, we know you are not a Ugandan. That's why you're destroying our country. These plans of selling the Ugandan embassy in UK, as you deployed your agent of the Indian origin to represent you in UK as ambassador, please don't fool Ugandans. We know. Stop your nonsense. So I call upon all Ugandans who reside in United Kingdom, please wake up, apply for demonstrations against the new appointed ambassador of Uganda in UK, because he's not a Ugandan and he's not supposed to be in that office. That office is supposed to be served, or that office is supposed to be occupied by the real Ugandan, the indigenous Ugandan, the non-foreigners. So Ugandans in UK, please do whatever it needs to demonstrate against the new appointed ambassador of Uganda to United Kingdom, because he's not an indigenous Ugandan. He's just a foreigner. If you want to prove this, there are so many Ugandans who have traveled around the world, but when you reach in India particularly, the big billboard in the capital of India says, "Welcome to the incredible India," and the country for Indians only, not foreigners. And even foreigners are not allowed to occupy any property or anything. And even you are not allowed to get out of India with a huge sum of money from India, nowhere.
India, they just receive money. They don't send money outside of India. But Uganda is the only country where foreigners, they can get out of Uganda with a huge amount of money. Museveni, stop that nonsense. Uganda is for only Ugandans, not for foreigners. Hope you are copying this information. Stop your nonsense. Nyanza maaso. Ino message njagala egende eri Bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga erya America okusingira ddala mu kibuga oba mu ssaza lye bayita Boston. Oba otwongerako ekigambo Massachusetts, ekigambo kizibu nnyo okukyogera mu Luzungu, naye nga essaza lye bayita Boston. Bannayuganda bonna mbalamusizza bawangalira mu Boston. Kansubire muli bulungi era kuno kwemuli. Munnange ebintu bino tubiyogera mwoza tuli mu kusaaga, so tetuba mu kusaaga. Ebintu bino tubiyogera nga tutegera tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mitima ne ku kkonda, tulina obulumi. Nze nandibadde n'ebyokukola bingi nnyo kubanga nange obulamu ng'obwange, nandibadde sibeera mu mbeera ennene mu ggwanga lyange ng'omuntu. Muve ku bantu abalowooza nti ensimbi zikola buli kimu. Kubanga bamuwadde miliyoni 3 miliyoni 2 n'atandika okwogera ng'ayogera Olufalansa. Eggwanga kikulu nnyo okusinga ffe. We twogerera essaawa zino mu kibuga Boston mu ggwanga erya America, waliyo mutabani wa Museveni gwe bayita Kibule Ronald. Ono ngasse Bannayuganda okubula Obama mukono n'aterekawo n'ebibinja by'abayeekera. Ono mukubba ssente z'omuwoomusolo talina amukwatira nsawo. Ono omwami gomulaba ono ye omu ku balina ennyumba ezisinga ebbeeyi mu Uganda, ng'ennyumba ye eri worth $2.5 million nkiddamu. Ennyumba ye mwasula eri worth $2.5 million ate ng'esi ye yokka. Omwami ono yali akoze ebikolobero bingi nnyo mu mukono, mwe yatuuka n'okuvvoolera Namasole wa Buganda nti ye tamanyi era balonda mulonde, naye ng'agamba ye Kibuule. Njagala mukole ekikolebwa mu kikole nti muteeke okwekalakasa sina kindi mu munoonye eddwaliro mwe yaleesemu omukazi we okufuna obujjanjabi. Baleka bamaze okwonoona ensi yaffe nga bagikamudde ensimbi empya n'enkadde ne weebuuza obwongo bwe bukola ddi. Omanyi bagamba ekiteezaala tekyala. Ng'era bw'olaba abaana ba Museveni bigabiro bikola era n'ekiteebwa bikola. Endowooza yaabwe ya munguuba kubanga bonna bayiika Windows. Mwana mugimu ava kongozi. Abantu bano bonna endowooza yaabwe yeemu. Kibuule ku myaka gyo emito egitannatuuka kuyiika Windows. N'ozimba ennyumba y'abakadde $2 notta Bannayuganda otandika ebibinja by'abayeekera nga mulago mwamanyi mwakitawo yatunda mulago. Amalwaliro ge mwazimba oba ge mwagati muzimba ku ssente zimwewoloboozi okuli Kiruddu ne Kawempe, temuli ddagala, temuli wadde bitanda. Ne mupassereza omuwoomusolo ne muzimba amayumba mu America, mu Bungereza, Europe. Ne muleka nga Bannayuganda bafa ne musitula famire zammwe ne muzitwala mu nsi za Bulaaya okubajjanjaba. Mwayonka amabeere kimmwe abasajja abakulu abatategeererako. Abantu abali mu Boston munoonye Kibuule wonna waali. Nabagambye nga ntandika mu kiggula lugye ekintu ekiyita surgical operations. Mu kitwale nti kikulu. Surgical operations Museveni yazikola okuva mu 1996 nakati akyazikola. Bano bakibuule bano baali bano basaanako okukoleka bintu ng'ebyo kuba you do surgical operation ntugenda ku kintu ekirala. Right now as we speak, this gentleman, the son of Yoseri Museveni, the son of Karekezi, right now as we speak is in Boston right now. He brought his wife for medication. But if I may ask, why is it that all the Ugandan politicians and all Ugandans who owns money, they don't think about fellow Ugandans? The moment they get medical problems, they fly outside the country and they leave their fellow Ugandans to suffer. Most especially politicians. And these people at home, they are the one who are paying the money which used to go abroad. They are the one paying the money which you stole and you take and you do whatever business once worldwide and you leave them to suffer in their country because for you, you can access medical attention from abroad. Please stop fooling Ugandans. This must set the example to all Ugandans who
misuse the government or the taxpayers' money. So I encourage and I call upon all Ugandans who reside in Boston, that is USA, please find out where Ronald Chibuli is. If it is possible, please demonstrate. If it is possible, inform the State Department, inform CIA, or any other body which can investigate this gentleman, and he must be deported. Even if it's not so, he must be arrested with immediate effect. Because they leave damages in our country, and they pick their families and they go abroad. Uganda mujireka mazo jitekako ebitombe byonna ne mudduka webuuza brains za monke. Ensimulese mugitadde mu kati abaga kibulwe mussa abantu. Obbe ensimbi z'omuwa omusolo osudde mukazi omuntu temwameka kufuna bujjanjabi. Bannayuganda boolese wansi. Gwolowooza mbalowoolezaako ki? This is the same disease which is eating the entire Africa. The African leaders, they don't care about the taxpayers. They just care about their small families. After stealing all the taxpayers' money, they invest those funds in other European countries. And they leave their fellow citizens suffering in their countries. This is the disease which is finishing Africa, the entire Africa. That all our leaders in Africa, they don't think about their people, they think about their small family. It's the same which is happening in Uganda now. All government officials, they own mansions abroad. But they don't care about the taxpayers who are living in slums right now. When the situation now, the pandemic of corona is taking lives of people, but no one is care. So, bane mwenda abantu bali mu Boston, mutuyambe munonye omuvubuka oyo, adde waawe mu Kasoto, jibaleka nsiba jivulunze ne bakola ebibiddako. So baneba na Uganda bana bali mu Boston mbawadde mbasaba busabi n'obuwombeefu munoonyeza abantu bano ne mukazi we mbakoleko omulimu ogwetaagisa bafulume eggwanga eryo bakomewo gye baleka buli kimu kye bakola kubanga bo balowooza ffe tuli basiru nnyo. Ne Kenya netusinga erina referral hospitals eri ku international level nga tutusinga almost ndowooza mu Africa tukwata ekifo kyakunamba abantu abayigirize mu Africa yonna. Netunanga abantu abasiru. Gaya sabana abantu mukono kati ali mu America. Ali mu kulya pizza, ali mu kulya KFC. Ngabana abantu bali mu ntana bakona abana bali makomera, abana bali mu safe house ze mukono. Oyo najja nabera mu America awo. Abana b'abantu yabalese mu safe house za kitaawe ziyakola n'abatta abalali bali bibira gye babateeka ne mu video buli muwala abaana abajja abato be baalaga mbu simayi bayeekera oyo yennyini Kibule ye mastermind naye najja nali nyinyi n'agenda e Boston aleete mukazi waazaale nga bannayuganda abazaalira mu ssanya ne bafa ne batundamu ensigo bali mu Uganda babonaabona eyo embaata nejja. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala yino ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo kino njagala ka video kano njagala abantu basala bu video kano mukatereke bwekanatuuka omujja kajje mu kaplaying ekiri e Congo nga bwe nabagamba teri nti banoonya Allied Democratic Forces no balinayo master plan yaabwe. Master plan yewa nabagamba nti Uganda sente zaayo kuva mu 1996 okutuuka kati zezizimbye Rwanda 70% zezizimbye Rwanda era zizikola e Burundi. As we speak right now waliwo enteekateeka namutayika Museveni gyali nabaagala kusalako waliwo olwekyo partitioning of Congo. As we speak right now Museveni and his bandits, they are planning to partition Congo, the Democratic Republic of Congo, as we speak right now. So soon or later, if you hear that there is a new country which was created within Congo, don't be scared. The person who is behind this is Museveni and his white mafias. They are trying to create
another country in Congo. Kati balinga bakola demarcations. Era naziri sente zibajja mu parliament nenewunya babeka parliament mwenda. Era ndabagamba lisete munaso sijja kidamu sijja nakweso sijja kubetondera. Nabagamba agenda mu parliament kukiikira bitundu bya mu byachama na kwesanyusa era nkiddamu. Tosobola kungamba bukyanga Uganda embiro emyaka gigenda mu kumugigenda mu nkaaga. Nti waliwo parliament ya student eta tugenda kuteesa tukise sente nga zigenda kukola mu ggwanga ddala jimbuli parliament ki. Kebere ya Sir Edward Mutesa, kebere Obote, kebere ya Amini. Teri parliament yali yetu denega tugenda kuyisa sente zigenda kukola. Sente zino ze sente za ezibasitulo genda okukola engudde Congo. Kiteeketeeke bagenda kusaba n'endala. Naye nga ate ezo sente baazibba. Zo baazibba baazitwala. Kati mission eri bweti. Bala basajja balina bamafia b'abazungu be bakola business zino. Baagala kuddira ekitundu ekyo kyonna kirimu olutalo. Bakitemeko bakifuule eggwanga eryetongole nga kirimu n'abazungu. Era emuwulira nti kino ekitundu kyekutuddeko kubanga already mission erimu abantu bangi nnyo. Eno information bali sagala gifulumya kati. Erimu abantu bangi nnyo. Naye nga ekyo kiyinza okutuleetera obuzibu ffe nga bannansi. Already bannannyini nsi abakongo batandise okuzuuka obwonge era mwalabye amannya ge badde bakuba emmotoka za UN bakola buli kimu waliwo akavuyo akagenda mu maaso. So bannayuganda tuyinza okufuna kye tuyita backfire in a such way that we the indigenous Ugandans or the Ugandan citizens, we must be very careful in each and everything which is taking place in Congo. Because the outcomes or the repercussions which we may receive from that mission which is not identified, it might not be good for us as we Ugandans. One, we are going to be hated as we Ugandans. But remember, the people who are doing this, they are not Ugandans. They are just creating their dynasty using the taxpayers' money. That country is going to be created on the expense of Ugandan taxpayers' money. Hope everyone is hearing this information. Let me inform all Ugandans. That country which might be created soon or later, all the money which is going to facilitate that system or that creation of that country, that money is going to be the money which is going to be used in creating that country or partitioning Congo is going to be withdrawn from the Uganda treasury. That is the taxpayers' money. So, we are facing the third situation or the economic crisis because our money or our budget is serving different purposes. One, our budget is serving Rwanda, Burundi. Now it's going to serve Congo. So, mulabe waffe yonna wafu batwala sente ku creating naye mbabuulira ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Mukyo kino kibategeeza mwegendereze nnyo. Kalo ka paati mbagire mukasale mujjakala gye bujjako. Mission weeri. Kino kibagambye. Abasawo tebalina sente, abasirikale si basasule, buli kimu tekikola kubanga sente zonna zigenda kukola external missions zetutamanyiiko gwe munnayuganda osasula buli kimu ate ekizibu kifuna nti the reason as to why we are suffering right now. Museveni knew that if you let Ugandans to access information or to know the current affairs, it will become a problem, as the late Obote did. We used to have civic education. Obote abolished civic education in the education system of Uganda. The same as Museveni did to abolish political education in the education system of Uganda. So nobody knows whatever is going. Nobody knows the situation. Nobody knows the current affairs of Uganda. The only thing, he conquered the media, which media is feeding wrong information to Ugandans, whereby Yoseri Byasiba, the son of Kareches, deployed the national television, that is NTV, to cover each and every move they are making in Congo to feed wrong information to Ugandans. Any TV shame upon you. Kanchi demo Uganda. Sente za mwebana Uganda zezikole Burundi
ze zikola e Rwanda kati bagenda zikozesa okusondawo ensi empya mu Congo ezo guleda ze mwana zigenda okusenda enguudo njagala babuuza nabakibuuza nalwe mu 1980 Museveni ng'agenda mu Sikonga akani akaluke babba Museveni ogenda okulwana mu Luweero yamala kulima nguudo bw'ogende Congo mb'ogenze kunoonya ba ADF ogenda kulima yonguudo tewebuuza lwaki kiwedde ekyo ng'akimaze kati sente za mwezo nezo mu musolo zigenda kugenda ekyo vola ati bayisa sente mu parliament ngere ba parliamentarians batudde bakanudda amaaso ne mugaba naye kati byebizibu mugenda okusanga nti ensi egenda kuvaamu obuzibu naye mbabuulira ekinaava mu yebiraka bakutangira mpiira okuma muliro omukulu bakutangira mpiira okuma muliro naye nkubuulira ekinaava mu mikono gyeyagala okuwanvuya okusuka olina okuwanvuwa n'okitubulira so bannayuganda mwenna nze mbabuulira ebyange mukitegeere naye nga njagala bagamba okumanya omusajja nomuyaaye njagala bagamba teri nsi egenda kulumba kunoonya abayeekera ne batwala media companies zikavalinga ebakola tekiriyo njagala mbulire America ng'egenda okulumba ensi yonna nti waliwo media company egenda ne kavalinga abasirikale emmundu ze bakutte emmotoka ze bavuga plan ze bakuba ku mmeeza just simple logic mbabuuza kati simple logic njagala ombulira eggwanga lyonna oba eri America oba eri Abongereza nga ligenza okulumba ewantu ne baleeta media companies ne zikavalinga emmotoka ze bavuga emmundu ze bakuba ne babalaga live bato nga neje bakuba tebalina kibalaze results ndi bakubiwa basanze abantu bali bafudde njagala ombulira media nsi ki yali ekikoze mu lutalo tebalaga kintu kifa mu lutalo era kyobulazi nsinga America bakola olutalo bagamba nti Byasiba ffe we are concerned about what is taking place there tebakkirizayo media era zino zalo jazira ziraga obulazi nti agundi yagenze olugundi yagenze as simple as naye abantu bakotte kamera n'abasirika n'abannawale bagendeddeko n'ensuluza emitwe zaabwe tuli wano mu kibuga bwekiti wetwogera amajasi ga UPDF nga mubalaba bateekateeka emmundu zino tanka eno enkambi ebaliira era kane bakulaga nga bakuba ebizuka gye babikuba tebakulaga what the outcomes gye bakuba ebizuka babikuba ludda kubanga tebaliyo nobody is there ekyo bakiyita reverse psychology bakiyita reverse psychology gwokulowoozesa nti kyebakulaga kyekituufu naye nga balinayo ekyekwese mabega bakulaga kino kyoyagala olabe naye nga si teri media ekkirizibwa kavalinga kika kya mmundu basirikale bameka bwe basula emmere gye balya ne bakulaga ne information eri ku table tugenda kuyita wano na wano tugenda sanga abayeekera eganda zaabo nga segga omusima tekiriyo genda ku internet obinoonya genda obinoonya batwala NTV ne TV zaabwe zezikavalinga Simon Kawesa ni Simon Kawesa wane Congo wetwogerera UPDF egenda kukola Uganda ne Museveni temujja oyo musajja akola ebintu nabalagira ddala bya nabafuula basiru nabalagira yatola NBS ne NTV akwata microphone mu lutalo ezisemayo tikiribayo teri muntu agenda ku invading ansi nga agenze kunya nazimba engudo taliyo bwatu tezigulira tikiriyo eyo grade emu na kulwenga mafuta ne babagenda kulima kilomita emu sente empya na nkadde tikiriyo gwa America leo jange zene yogenza kulumba Libya ne limeyengo esoka kulima ngudo yo bagambe nati anazi natakumba zeba just imboade cha NTV TV zebatu TV Congo andi zo musasi wamwe nzendi wano UPDF etuse wano one meja gundi ono yakulira gundi ani adumbire jeri katika ambasese adumbire jeri lyagende Congo ye Muhanga muganda wa Andrew Mwenda do copy Meja Jeno oba Jeno Muhanga muganda wa Andrew Mwenda bwe bali bagende Congo nga bawadde Al Jazeera
etandika okupromotinga ebintu bya ADF ne bomb abali ku pano eyayogera ku Al Jazeera okumala wiki ndamanga bakisasudde mbamanyi kwaliko Andrew Mwenda kwaliko Jim Mukwezi n'omuyayo yali Mungereza nga ali Kenya nga correspondent yalinga yagaba information okuba please mugula amaaso bwaba walokwekuba bombe nyingi nga iso zikubye bomb mu Kampala ne bapromotinga nnyo bomb ne batuka kusasula Al Jazeera njala baboza CNN yakola ku bintu ebyo BBC yakola ku bintu ebyo lwaki Al Jazeera je manyiti it's a business entity business company ku media yebachiwajwa kiwajifeedinga bwe baleta abogezi baleta Andrew Mwenda mukodomi wa Museveni yekoja wa Muhozi ne baleta Jimu Hwezi saba temu terrorist yaliko yayogera ne kujja kono yo muzungu manyi Museveni alina abazungu ba mafia naba information nga ali Kenya ya station inze ayogera committee ya ADF simene ba terrorist ojamboza bali roddawa ngatamanyi kiba kyayogerako kati adumira amajega ndogo ndaye muhanga muganda wa gundi muganda wani muganda Andrew Mwenda era yomuko ku family babaki ba Museveni yaliyo yadumira amaje bebali mu mission gwe notagula maso kugamba wa chichi kine kigenda mugula amaso chichi kino mugule ka amaso muhanga muganda wa Andrew Mwenda yagenda kwa Al Jazeera n'ayogera speed yesusi mutuvuge mu mpola kino kyekituleeta okutandika okulambula bana Uganda ensonga zino zimutasobola kufuna ku TV kati Museveni kyakola n'aleeta buno bwonna obuntu bwe bu TV bwa bloggers baguze okujja okukola diversions kati waliwo n'abagangenze akubalumbanze nze sirina buzibu mujje kubanga mwembe esobolera mwenna mmanye eddagala lya mwendirira so temumala biseera kubanga kyaba temumanyi current affairs temumanyi byafuzi temumanyi bonna bimanyi temubisobola mugenda kudda mu kuvuma buvume which is okay muvume kubanga ekivumo eyati okuvuma yasigala munda yanyina mujja kikola nenjagala mugula amaaso bwe muti yalangiridde akaluke kayungani muwala wa Kabakumba Masiko yaleka bbi Uganda jabba sente enkalu empya n'enkadde nabba ne byomba radio Uganda yalangidde akaluke kayunga mbu tulina TV ya Uganda tulina abaweereza bamawulire Mugamba kati blends a monk when TV reportinga NBS buli kimba kikola bakibaletera ku meza kumwagalo kyule kati njenga mmaliriza abagezi ba police n'amagye ne wasiya ide kibuli mukulu enanga Fred mukulu pia n'okulamusizaako n'omukyalo oyo Flavia byekwanso ne mukulu atwine wa CID mbalamusizaako this week mbadde mbasubira okujja okunywa foto mwe mwamutwitinze you twisted just a little bit like this ne mujja mugambo ate twakutta abayeekera e Masaka n'abadde batulugunyira okutta abasirikale please nagambye public. The mission of killing indigenous officials who are serving in the UPDF and police is on, and it's still going on. Now you're saying that you arrested people, you arrested the rebels who are killing officers. Please don't fool Ugandans. The mission is there, and the information which I passed on, I think it was on what? It was on what? The last video which I made. It was very loud and clear. You had a mission of coming out and spread the first information because you are willing to put Robert Kyagulanyi Ssentamu under the house arrest. So you just twisted the information because temwagala kuwulira abantu kye nabagambye. Flavia Yekwanso onkulamusiza omwogezi w'amagye n'omwogezi wa CID ekibuli nkumanyi kuno kwoli atwisimbeyo atwino oyo ne gundi n'ennanga mbabu mwe eno generation nzibu nnyo. Eno generation nzibu nnyo. Mwakyusiza mu katono bwe kati mbesimayi tukutte abadde bata officer mission weringi manyi era ba senior serving officers in Ugandan police forces. Please mwebereremu senior serving UPDF officers the indigenous Uganda ne mwebereremu bagenda batta bali kubagamba simanya abayekera beba basaba yekera bawa. Remember Museveni yenyini yewandikira abayekera yabateera onda yemba gambye eno game tulino gitwistinga tugikyuse ku mukongo tojimuddize. Omanyi
bwozanya timu ennungi ng'erumba naawe olina okukola formation ng'egenda ku defending ate ng'olumba etya twagala tukubira Museveni muzannyo mbagambye ogusooka baguyita surgical operation kati Museveni kennyini akimanyi nti bwe baali baagala okujja previous regime bakuliyetinga ebinja by'abayekera bingi nnyo kati kye yakola kino kye bayita reverse psychology kye yakola kikino ye kennyini bwe yayingira mu kinana mu nsiko n'amanya nti abantu bonna balwanyi nabo alina okusooka obbajjawo n'akikola successfully n'abajjawo bonna bw'amala obbajjawo ba indigenous Ugandans n'amanya nti kati asetinze ggoolo ye n'agamba ngenda kulemera atya mu bufuzi n'ateekawo seemwayi iso ne eso iso kyekibiina kyebambega ekibegera mu ggwanga Internal Security Organization seemwayi kyekibiina ekibega mu magye poliisi ne military kati eso External Security Organization sino eso mwe muri bambega bonna abali mu diaspora ababega abawo obutwa bakola buli kimu n'abo wa report za mu information yamwe bye bibiina ebibiina bino bibega ebibiina bino bikuleetinga abayekera bikola buli kimu kye bikola kati bakola batya reverse psychology embazzi wano bawuli mutegeere bulungi bakikola bati mana okunywa amazzi bw'ava mu kinana mukaaga nga amaze okuwangula n'amanya abo mu northern babadde mu police badde mali badde mu buyinza ntandika bad symbolizing atya bave mentality y'okwagala okuddamu okufuga n'okuva mu bugumbuli n'abateekamu ekibinja kye kyabayekera kye bayita koni abo mu east ewaali bano bonna ba Moses ali bani n'abateekamu lakwena ekyo kibiina ki mu centro najja teekamu bayitongwa najja teekamu n'agenda n'ateekawo n'ekibiina kya ADF kati n'agenda ng'atonda obuyinja bw'abayekera mpola mpola kati obuyinja bwe temwamanyi nti obuyinja bwennyini yabuteekawo kati omuntu mastermind w'ebintu bino abadde ateekawo obuyekera buno bwonna bamuyita Henry Tumukunde mukoddomi we kuba alina oluganda ku Janet ndoza mukiraba omuntu mastermind w'ekintu kino ekirala bamuyita Mugisha Muntu political commerce avuga ekintu kye bamuyita Tadikano Kiza Besigye bavuga iki kirabaga we must do surgical operation bana batu bakubire mu muzannyo gwabwe tubakubire mu muzannyo gwabwe kati essaawa zino tebalina ideas eziri up to date kubanga tebazirina bali ku old fashion ey'obuyekera that's why bakutema abantu bijambya eyo fashion nkadde mu nsiko but abantu it's old fashion batega bomu it's old fashion kuba babikola nga mu Fornasa mu NRA babikola kati bo kye bakola bamanya nti Museveni automatically agenda funa abantu abamuwakanya kati nakola yina atandika okuleetinga abayekera babere nga bamukolera kubanga yaba facilitating mu mulime kuteekawo bayekera bamwe do you copy listen do you copy yetera wabayekera nga kimwe nti bayekera bagenda kujja n'abeeterawo ababe beba ADF koni ani ndabuno obuyekera bonna bateekawo kibuule baani bano bateeka bibire byonna abayekera babe kati mu abalina ekirowoozo ekiga tuleeta abayekera tubateekewo already abayabeesooka ddanga gye bali bw'obagwamu nti mutule mu meeting bagenda okulyamu oluku bakuba amasasi ofe that is the reverse psychology yabadde abakozesa ekintu kino naye omuzannyo guno guli bwe guti although Museveni omuzannyo guno ogumastermindize gubadde successful bulungi naye gugenda kuddira kubanga tosobola kufacilitatinga bintu bino kati eri abagenda okujja nga baliririo bebagenda okukolako ebintu bino kati gwe muzannyo gwe nti tumukubire muzannyo guno gwennyini ye yatwesookayo maaso n'ateeka obubinja bwabayekera nakati akyaba creating obuwalamba sime ADF abali emukono wa ayina amapeesa agamuzannyira ebintu bino okitegeera kati bino ebintu binamu olina obbiiga nti ono musajja ekimukuumidde bwe tactics obuyekera kuba bomu teekawo abayekera jjawo abantu gyawo peesa lino nalino lijjeewo bw'ojjawo lino oba obikininze yono bw'ojjawo kati DP bayina gitwala before ekibiina kya DP kati kambazeewo katono yalina okutwala ekibiina kya Democratic Party before nga nono tannajja ono omusajja ono mawa tannajja kye baakola DP yalimu abo strong pillars ez'amaanyi ne bamanya nti omuntu yali yasoma mu namateeka ng'ate alina history wa Museveni bamuyita Sekweyama ne bajjawo epesa lya Sekweyama yafiira ku Masakalude gwe batega akisire balijjawo okuva Sekweyama lwe yavaawo DP
n'agenda n'ayogeraganya ne family y'Obote ne mukyalo Obote n'abaganga ngenda bwa buli kimu kimwagala mujje n'okuvuganya mujja kuvuganya ngenda baleka mukole buli kimu bawe ensimbi ne bajja bane bagabe gasene mu 7 UPC ne yikawo eno FDC Forum for Denying Change n'agiteekawo nga enefuse nasale bedi ye yekolede opposition ye kati mbasomesa bintu bino mbitegeere n'aleta political commissar okuva mu kinana retired Kano Kiza Besigye political commissar ya designing ebintu bino byonna ezo simanyi ready smile campaign bikisime tukole bikisime atalisa n'ekibiri byonna bifu oli ye political commissioner kyobula alwana kati okudda mawu. That's why ne media play. If you want to prove this, yali ayagaddeko yatuuka time nga ayagala kukola ekintu kiriyo n'asindika abaana mu nsiko bagende Congo. Abaana be babakwata tebadde babattirayo bonna babattirayo tabogerangako wadde ati amba family zaabwe. Abaana abaali ku mulabo abatuufu abaali bagenze nga bagenze kulwanirira ggwanga Uganda babattirayo bonna tabanyegangako. Kati FDC buli avangeri bwafunye misunderstanding mu engineering amuteeka eno buli averi ngamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno ne Mugisha muntu ngamuteeka eno baba baga nti bajja tutegeera kati tukole division tuyawe mu tugende Mugisha muntu nakola ekiche. Kati if you want to prove this in ebintu bino byenjogera bituufu, here is the real point of the evidence. FDC bajja Mugisha muntu aga nti sikwatagana bano nze vudde mukoze ekibiina ekyange. Kati remember the Iron Lady gwe twalina mu Uganda essaawa ezo ye mukyala abadde ava mu Bukonjo Winnie Kiza nga ne Kadaga yali amutya ng'ensi yonna ne international community ta Winnie Kiza n'amaanyi ge. She was real. Ne bamuswitchinga n'ava eno balina grudges mu FDC ne bamutwala ewaani ne bamukwasa Mugisha muntu n'amuteeka awo. Oyo mukyala yali alina omusango gw'okutta abantu b'Erwanzururu ne bamuvunga ne bamuteeka mu ensimbi empya n'enkadde n'omusango n'aguvaako. Winnie Kiza nafa for good. She's nowhere to be seen in any political arena. That's how Museveni wa managing okukola ebintu bino mwenda mugambo tulina opposition teriyo apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu nope. Tariyo bino byonna bintu bizebebera. Oyo mukazi naye kenyini ndali mukya Winnie Kiza. What happened to her? Kubanga alina amapeesa ge mumuloza muntu ali mu opposition. Atali mu opposition is among the political planners. Bino byonna bintu byokutega bomu ebyebayekera okuwamba abaana okubatta ezo zonna mission bazikola bakyali mu nsiko kati bazikola mu broad daylight kubanga bamanyi tetumanyi kati ffe tubabuusa Kyagulanyi n'agezaako okusika Winnie Kiza ne bamulemesa. Winnie Kiza n'agenda yafa n'okuzika kwaggwa. Bino teri bibagamba teri agenda bibagamba teri munabya bufuzi Kampala agenda bibanalizingira simayi blogger tebali agenda bibanze ngendo bibagamba wano wokka. Bonna ab'amaanyi agenda akwata omukumpi gwe janguwa. Essaawa zino Lukyambuzi yalina ekibiina kye kya CP ne bakijjawo ne bakizingako. Kalukyambuzi atulalinga akabuzi akasibe ku ggaali kannakabegera ne bateekawo n'akalula baaso bwati nadda bwati. Kuba Lukyambuzi mukoddomi wa Museveni g'osubira tayinza okulwanyisa omwana we gy'afuna akawogo tasobola kyovula baganga app. Kati njalabawo ekifaananyi ekirala bwe tutandika people power abantu bangi bayagala batwegatteko okuva mu bibiina ebirala naye nga abasindise nga bambega bajja bangi nenwana n'abantu abo nenkuba UID nenkuba DP singo 100 kuba nali mbamanyi nembaga abantu bano bonna balina kibalo gye bambega. Tutandise nopu baze baagala bifo baze bangi nnyo mbagambye abo bonna bafu batandise okukola enkweza n'okuzimbira ebintu bye munda mbikubye ebiye byonna. Guess what happened next? Bonna bwe baddukayo nga bamaze okukola obuvuyo badda luddawa sibe bali mu red card eyali Kiza Besigye gye bavuga bakina bosimayi bakidandala bakina bani bonna bebaliyo bonna bebali abo. Reason being banonya ba political actors baabwe betuyita ba political prostitutes bebakozesa abakuzanya emizannyo egyo gyonna. That's when tukyalina obuzibu n'abantu abo. Kati tunuulira abantu abo n'abali bazze mu nnuufu abadduka ne baddayo. Kati ye Museveni kyakola bw'amanya nti
ogenda mufukira ekizibu akuwa sente n'osirika to advance you back. Let me take you back. Kyagulanyi yatandika okufuna by-elections n'aleeta abasajja okuva mu Busoga region. Where are they right now? The Kinabaswali, the Kinani, Nagana North in Nigeria, where are they? They went on abusing him. Where are they? Because they were Babagura. Museveni both them, Babagura na Mojako. Whenever Museveni bala omuntu ali ku Rio, amogula oba na amusirisa. That's the system bwete bwetambula. Bwete bwetambula. Mwete mujimanyi. Kati mutune abantu bali mu red card. Lukwago himself is a used confused person. Aliao. Tamanyi chayagala. Aliao. He was a presidential material. Ngerabu yomwamotia. Kati yafuka. Merongoto bulangata baji chuseriao. Inari nganga. Endega jibagendo kusala kumauledi. Aliao tategerekeka. Tumulaba mu ebintu lenzo nokuza yasoma mateeka aliabo bati bakola bakufula kintu tunobera nga tutegira. But I'm not going to be the part of those people. Sisobola kulya munsi yange. I won't. I won't. And I will speak the truth. So, please be careful. Watch all those political prostitutes. Most especially those who are non-Nubians. All those are political prostitutes. And remember, any person who fought with Museveni in 1980, Gorilla War, and is still alive and kicking, he's still working with Museveni. Believe or not. Because they sit at night and they discussed the next move. That's why now they are spending the huge amount of money of buying each and every one to keep quiet. And don't be surprised, the so-called bloggers, they are trying to gang up to attack me, but I'm ready for them. Yeah. So don't be surprised. Don't be fooled. Don't be lied to that Museveni had opposition previously. No. He's the one creating all those opposition figures. He's the one funding all of them, and he's the one behind all the catastrophes which are taking place right now as we speak in Uganda. So Ugandans, be very careful with politicians, most especially those who have been in politics for quite a long period of time. All they are political prostitutes. They are there for their personal benefits, and they are selling off our nation. And this is my last message. As usual, I've been telling Ugandans that you might do something to hurt someone, but you might end up helping him or her. Gamuwede. Oyinza okukola ekintu okulimya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Njagala gamba Museveni ne babbi banno mulina ekintu kyemukola indirect nga temumanyi kigenda tuyamba. Kitya. Sijja babosa. But keep on forcing indigenous Ugandans, more especially the girls outside of Uganda, and you take them for chayo, that housemaids, or the so-called bakadama. By the end of the day, you regret as to why you sent them out of Uganda. I'm telling you, you will regret. Because any girl you send out of Uganda forcefully, when she reaches out of that country, she got no difference between where she is and where she is coming from. So be aware. Nti okola ekintu okusindikiriza abaana bave mu Uganda gwe batwala ku kyeyo naye tomanyi kyokola ate kimanyi logically don't know. Tomanyi kyozanya nakyo. Tomanyi kyozanya nakyo. N'olwekyo sijja barisaayo bino tamusobola biwulirako TV teri asobola bibagamba taliyo kujja konze kaneze kugamba wandikola ekintu okulimya onozika ng'oyambe muyambe kkiriza surgical operation mwabali eyo simanyi. Don't waste your time ofuna abantu 10 mukole group mu intention yaffe tulina ejjute gundi eri ejjute twagala dinyiga live ekizimba kiveemu group gundi abantu 10 tugenda kukola ekintu no twagala ejjute gundi liveewo eri nga mulijjawo mujja kujjanjawo omuntu nga temukutte nako.
Simple logic. Nchidamu surgical operation bantu 10 temusana kwa bantu 10 mukole ekintu ne muganti ejjute gundi twagala okunyiga tulijje mu kizibu ne mulingana livana munyiga kyole within a small period of time mujja kwa mayite gonda muganyize ku kyalo ngati wakyali alina kizimba. As simple as that. Tetataga kulekana nnyo. Kubanga yakikoze kuba mu 19 nga jjajjawo ono bakosmas adyebo bandi bonna jjajjawo mu agenda tulonda mu muzata babona bamuzata bagenzi bak Anas Kalisa bonna bagenzi ajjo pesa limulimu yala bandi limu lekane limukolera bote lijja musobosa nga agajjawo ajjawo limulimu moza gundi afudde bantu fudde ngeri ali jjawo kuba yamanyi libadde limutawanya yengeri jakolamu ebintu na pikingawo ono kizitolwanga na pikingawo ono Oba Orthodox nampi yajjawo pesa buli pesa lyajja bali mukolera ekintu kimuti mutamanyi kimbadde mukimanyi nti buli muntu afa aba alina kya benefit nze mbwate wakola kati Museveni keep on selling those goats outside of Uganda. You will regret soon. You will regret. I'm telling you, surgical operation is the answer. As he used to do in 1960s, the same thing we are going to acquire now, surgical operation. We are not going to quarrel with you. There are so many tactics. You think you are very clever, but you are not clever. I'm telling you, you are not clever because you still have the old mentality of killing because you don't want to be advised. May God bless you, Uganda, and stay safe. See you. Today is Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Tusinkane ku Lwomukaaga ku ssaawa zezemu. Njala baagaliza amazaalibwa amalungi agaMukama Yesu Kristo n'omwaka omujja era mbagaliza Christmas nga nange muntiramu Sara Mukama bankumi atakumira mpeera tujja sinkana nze ndi ready ku kintu kyonna sirina kyentya ndi ready kubanga obulamu bwange nabuwaayo nwanirira bannayuganda nwanirira family yange nwanirira n'enkyukakyuka mu ggwange ennungi ffenna tufokasinge ku bintu bye twogedde olwaleero video nno nkulu olwaleero video nkulu buli mujjamu message yo gitwale bantu kumusobola okukola ekizimu kumusobola okunyiga ekizimba kubanga ibo adda akikola gwe wanga adda akikola mutemusobola kikola ku myaka gyabwe gye balina nga temusobola okuba identifyinga musobola kikola ngono ogenda okuluma omugagga omubba osookera kwa sikaali n'embwa n'oziwa obutwa ne zivaawo kitegeeza omugagga asigadde eka omugagga ojja mufuna tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biki simple logic tetwetaaga mbadde sibi biki surgical operation kubanga bonna bakyali bakola tebakulya ssente mugundi yavaamu tebavangamu mwebali bonna mwebali bino bye mbagamba yabikola naye abimanyi era kati no video bagibaddeko lwaga guno aga kino ekivugando kiriko omuzimu siriko omuzimu ntegeera bulungi nnyo so bana Mukama bankumira takomera mpeera olunaku olungi mweraba.